buli kintu kyonna ky'oteekateeka okukola teweetaaga musamize kuwa mukisa. Era oyinza n'obuteetaaga bagaba mikisa. Sente zisuule mu bajjajja empewo zizifuweko. Era oyinza n'obuteetaaga muntu kubuleesingira bizinensi. Ebintu biri ebi bibiri. Bw'obanga ekintu ky'ogenda okussaamu ssente okimanyidde ddala obwetaavu bwakyo bwakuteebereza, ssente ezo ziteeka awalala oba zisigaze oba zirye. Okuteebereza kutya? Bintu bingi nnyo omuntu byakola nga mu butuufu akatale kaabyo, kubanga nabagamba tulina obutale bubiri. Tulina akatale ke bayita ngenda kyogera mu Luzungu ojja kunyambako bwe kiba kisobola okudda mu Luganda. Tulina ebika by'obutale bibiri. Tulina kye tuyita create market. Ng'akatale ako gw'okakola n'otandikawo akatale nga tekabaddeewo. Akatale ntegeeza obwetaavu bw'ekyo ekintu tebubaddeewo, naye gwe obusindika mu bantu tebadde akinoonya. Gwe n'okikola n'okikiriza muno ga bajja kyagala kankibawe. Akatale ak'okubiri ke tuyita demand market. Demand market ke katale akayina obwetaavu nga weebuli nenga ekintu tekiriiwo n'ogamba waliwo akyetaaga kankikole nkiteekeyo. Bwe butale obu tewali kakusatu. Kakati sooka weebuuze sente zino ze nnoonya mu 2024 zigenda mu katale kyakatuufu. Ngenda mu create market oba ngenda mu demand market. Sente bwe ziba zigenda mu create market ekintu tekibaddeewo okikoze okibasindikamu kirina emikisa ebiri ku buli 100 akatale kizira. Omwana abadde alye omwana abadde amanyidde ensujju n'obuugi bw'oyagala omuwe mukene bw'oba omutandisa mukene totandikira ku kiro osooka tugiiko olabe response ye omwana agenda ku respondinga atya. Bw'omala okumanya nti amwagadde ebirungo ogenda oyongeramu mpola paka ng'omwana akoze eki tubize mu katale. Akatale aka create market tetulina kayingira na magulu abiri eyo tusaayo kumu. Kwa nsonga nti bye tuteekayo tebadde abyagala. Ogenda weegendereza. Onfuna? Omanyi lwaki TikTok yakuba nnyo? Yasanga akatale akasaba TikTok teyayingirira. Yasanga demand market. Yagenda mu demand market. Nti abantu bayina nze nakizuula luvannyuma nti abantu out of 100 ebiseera ebisinga abantu 99 ku buli 100 baagala olabibwa. Baagala okwemulisa. Baagala olabibwa. Ennaku zino n'omuzeeyi alina TikTok agenda ateekayo bwati video n'akola mundaba najjayo. Eyo video ya busekonda 10 n'agikasukayo. N'agenda n'akyusa ne viewership n'ateekako public. N'atasaako only friend. Kitegeeza nti abantu baga. So TikTok lwaki epushinze nnyo nti yagenda mu demand market. Kati bw'oba ogenda mu create market capital wo muteekeyo ng'okimanyi nti ebiri eri byokya lwansonga teri abinoonya. Oteekayo gezesa. Nze era ntera nnyo okugamba abantu nti bw'oba oyingirira akatale aka create market investment bw'ebeera ya miliyoni 10 soosa ayago 2 lwansonga akatale sigiri eriyo nkambwe. Era abantu abagenda mu create market ebeerayo chance 2 agenzeeyo yenna okudda n'obutadda agenda oloseero adda pressure zimukubye. Kaakati ombuuzizza ekibuuzo nti omuntu yalitaddewa capital we gwagenda okufuna mu 2024 twemalire nnyo mu kugenda mu demand market okusinga create market. Onfunye wogenda okukolera awo woyagala mu area eyo ndi kyannamukaaka sooka onoonye nekyannamukaaka eno kikye batalina nga bakinoonya naye ng'oluusi bayita mbugubi ogenda okijja e Kampala oba mu areas eyo